The Newsroom, where untold story is revealed. Omubaka Honorable Goreti Namuga agenze maaso n'okubeera ng'ate ali ensanafu alidde obuuka n'atabukira minisita kwoteeka Robinah Nabbanja ne baminisita ba President Museveni bonna agenze maaso n'okubeera nga bayisizaamu eggaali. Kiki ekitabudde omubaka Namuga Goreti ate oba oliawo abangi gwe tumanyi ng'omukyala asinga okubeera omukkakamu naye nga mulemera ku nsonga biibino nno ebitabudde Namuga. Kakati nno ye omubaka Kalwanga agambye nti agenda maaso n'okubeera ng'atabangula emirembe mu kalulu ke Kawempe kama mbaya ni mbaya. Wulira nno ebigambo byayogedde ebikaawu bitiisa ate eri abo oba oliawo ba opponent. Ate musajja mukulu Luuso abamuwanise ye nno President Museveni waliwo amuwadde amagezi naddala mu kalulu kano ke twolekera ke Kawempe kwoteeka 2026. Awo wennyini njagala okubeera nga nkwebaza gwe yeekumidde ku Beyond the Newsroom nzedde lyakutuusaako ensonga. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawagulu video eno soko jimpereka like bojiwa like obojiwadde muliro munywanyi ogugitambuza ate okutuuka ku research nomu gyawangalira eyo. Njagala okusaba gwatana subscribinga osoko subscribinga ku mukoto guno osobola okubeera nga ofuna ate Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Emboozi zonna ze tuteekayo okusinziira ku mubaka Namuga agamba nti bonga abakyala tuwandigambye nti nno bafunye oba oliawo omwenkanonkano n'okufuna okubeerako mu ofiisi ez'enjawulo naye bazitemako ebyowaatira era tezirina maanyi. Ono nategeezezza nti abamu ku baminisita President Museveni balonda bagenda mu maaso nakubeera nga bafuuka bamobiliza bakunga Uganda kunga. Kakuwa ebigambo bya Namuga Goreti tweyongereyo. Kati kunyweza kafo nkubuulira ate munaye Namuga olowooza bwonna ayogerako akafo n'akasigaza kati appointments nze kankule ba appointing nze Honorable Salamu Musuma nze nali mmanyi nti bakulonda ku merit oli n'agamba Namuga ono omulaba ajja kusobola okusamba ennamba eno. She can serve this properly well kimuwe ni kakati osanga omuntu ng'alina ekifo naawe ne weewunya how did this person get there. Be baminisita ba mukulu Museveni minister who cannot minister who cannot even read a statement international community okitegeera muddira ba mobilizer mubawo bwa minister kubanga asobola okukunga kati minister yafuuka kunga ye minister. Kakati no mubaka Namuga mu ngeri emu ayongerera agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti singa tubadde ne rule of law mu ggwanga Uganda singa abaana be bakutte ne babassa mu makomera abavundira eyo tebandibaddeyo kuba okulaba ng'ekkomera eryandibadde libeeramu abasibe akasanvu olisangamu abasibe 1.5. Kiki ekyo ekimalira bannansi mu makomera abandibadde bagenda maaso n'okubeera nga bakola emirimu egyo egigatta ku ggwanga n'okuzimba ensi yattu Uganda. Yes, that is where we are. Ate mwagala tubyogere. So nze njagala nkutegeeza awe mututidde. Owoza parliament who is independent in parliament. Gina mu parliament labe singa parliament yo yali esobola okuyimirira. Twalibadde tetukontinuing na business ya parliament ng'abaana baliruzira mu bintu ebyekisiru. Never. Ebintu byekisiru parliament, a people's parliament. Ne mutula ne mutula abaka parliament mutudde muteeseza gwanga abaana bali eri bavunda. Ekisooka kyokka ekya prisons mukutta abaana baffe gwe Susan Musekaliya y'abaana baffe. Abana genda makomero abana bali badde wabwe productively abana bali badde bakola omusibe mu bintu ebyekisirusiru ate omukuumiddewo eyo parliament nga congestion mu makomera eri ku 377%. Olina kubeera mu 21,000 olina 80. Parliament netwonega we are a people's parliament. Mukulu Museveni naga nti nja kulembera abantu. Are you still leading people? Are you in control? Ajiri mu control mukyala. Nkugambye tonyumya nze nkugambye mukyala but the environment tonyumya mukyala. Environment eri gye bakutaddemu okusobozesa okukola omulimo gwo. Buli we bakuteeka mu office ne bakutematemako ne bakutematemako ebiwawaatiro. Abantu bangi they are seated in office naye nga balinawo mibiri. Empty space. Nkugambye empty space oli waawo nga n'ebimu by'osayininga nga their directives. Maama wange popular buyero kiti bwayitirira. Abantu bakyatula kulowooza Salamu Musumba people used to think for their office innovatively. Never go office noga ati Namuga I can hold 100% accountable for what I've done. Kati muteeka abaana baffe mu office basi bisabusibisa. Kola kino tugambye contract ono yabagifuna. Omuntu nakushode work bino bemugamba simanyi ba contractor. Where is the problem? It's because of directives. Eyo twagala gundi yabagifuna. Oba ino obusobozi watalina. He will be there because so and so likes that. Till when?
gwe Susan Mbawula ne omunajja mu parliament, you are not going to change anything. Till when eranze nyigira nya ababaka abajja ne bakyuse komo ku bisanja ne ku myaka. Because madde kyogera wano nti mukama wammwe as long as mukulu Museveni mwali mu ntebe oba mufudde ne muggwawo obeddwa mulaga tewali ddagala ye kasaba muita the president of the Republic of Uganda. He doesn't matter. To him he doesn't care. Oba go salamu abana babasibye oba babase kastanze bansoma Yoweri Kaguta Museveni tibwabula president w'eggwanga. For him you will be comfortable. Kakati ne byamubaka Goretti Namuganga mbitete ku mabbali ye musajja mukulu wamanyikidwa nga Honorable Karwanga afudde n'alawula President Museveni nevo abavuganya Luyimbazi na Lukole Elias ntinno temugeza ne mukwata mu kalulu ke Kawempe ya Dokka Kyankalanya kubanga bo babataddeko Elise George era bagenda maaso n'okubeera nga balwanagana nammwe mu buli mbeera yonna. Kankwe ebigambo bya Karwanga ate tubiwulirize. Kyoyo talina kuzannyirako ke kalulu ke Kawempe kubanga ensi yonna ekalaba. Ate nyala nkubulire enelinganga zino zilinganga semi-finals. In fact, we are gearing up for the finals. Oba ntegerekese. Buli muntu mwetegefu, buli muntu mwetefutefu. Ekiva wano kitutwala wali. Era twagala kulaga nsi nti kyemulabye ekivudde Kawempe kyemba musuubira ne kuki ne ku finals. But the same era guno omwaka mutero bagamba abantu ti omwaka guno gulimu emyaka emeka? Emyaka ebiri. Gulimu 2025 ne 2026 ne 2026 agenda kulabikira mu 2025. Nyezo kuba mpise wala nnyo nenkakasa gwenjogera naye mbofu. Okay. The question is, but players aba playing omuzannyo guli gwe mugamba nti babbakalu bakola batya they are the same players. Era nange njala nkubuza ekibuuzo nti Pesco batandikira emiggo gye bakuba abaana be bamenya olunaku lwajjo nabadde mu Kawempe. Yepes eriyo okimanyi nti n'amagye nalaba omukyala nga asikayo abagundi gwogamba omukyala waatukira ogamba nga asikayo abajja ati abatamaze kulaba nti ekigenda mu maaso kikyamu. Emiggo egyakubiddwa omukazi ng'ali ku ttaka ndabye DPC osi wa Wandegeya ng'akuba omulala najja n'ekintu kiringanga kiso n'akuba ebyo. Okusinzira kwa nabyabufuzi oba abantu abatunuulira ensonga ez'omunda balabudde President Museveni nga bamugamba nti kino kyodiringa nakyo ye generation empya eriko kati naawe ejjukiramuko mu myaka gyo 27 wali olwanyisa Obote ng'ogamba nti Obote afuze bubi eggwanga lino ekyakuleetera okubeera ng'ojjako Amini n'obukulembeze obwo genda maaso n'okubeera nga obirowoozaako era omanye abavubuka ki kye bali. Kakuwe vidiyo eno olabe emboozi eno nga bweri. Mu myaka 40 President Museveni bwabanga naye nga wakyaliwo akakundi akamulimba nti asobola okuteekawo embeera nga yakuvuganya ne bana abavubuka naye ajjukire baamugaanako omusajja okugenda mu nsiko. Ani Museveni ng'ali amugaana abannansi n'abasajja bakulu ebo nga tugenda mu nsiko abo Obote bazibu nnyo ogenda kufiira bwereere nga muvubuka muto n'awalaze empaka n'agamba generation eno gye tuliko ey'abavubuka tetwagala muntu ayimirira mu kkubo lyafiira kunonola ki kati na bano batambulira mbigambo bye. Yes kaina yeye asooka yejjukira mwaka nti mu myaka gya 27 ng'Obote achunya wano yeewuliranga atya nga bamugaana okulwanyisa Obote. Kizibu President Museveni kyafunye yejjeko abasajja abakulu bonna abasajja ba diplomat ababadde mu government y'NRM bonna basirise bwe bati ebintu balaba biki agenzi ne bawolokoso gundi bano bafulufiga simanya bano bani simanya kwegamba nti omwana ono Kyagulanyi ayina envuga gyamuvuga ku speed okitegeera kyogamba okulonda bafulufiga bamuwabule mu nsonga ez'enjawulo ayagala kulonda abantu abali mu kifaananyi kyona amuvuganya. Mu ngeri y'emu ono agenze maaso n'okubeera nga ate yesekerera banna NRM n'abo abagiwagira abagenda maaso n'okubeera nga bawooza nti mbu bafuutu soja badda mu kugamba mbu Kyagulanyi oyo gwe muliko ye mugagga alina bibye byajja mugagga bikoze bitya n'abagamba gwani yakutegeeza nti Museveni abantu bonna be yali nabo mu nsiko baali ba amateur tekwali ba diplomat. Mulekerewo okugamba abantu nti nno Kyagulanyi oba ki nammwe mujjukire iwaawe mwava. Abantu abamu mbawuliriza nnyo bannabyabufuzi nga balina agagambo gambaago oyo Kyagulanyi gwe mulwanirira agenda kugira yaali bulungi mulabe bwasula. Nonsense. Museveni okujja okunonona eggwanga lino yali asula mu nsiko teyalina mu famire z'abantu abaali abagagga. Baprofesa Gilbert Bukenya baali balekikyala mu Nairobi University nga gye basomesa basajja bamasuuti naye bajja wano ne bageyambula ne begatta ku ki
ne begatta ku mugendo. So kakati revolution yonna ebintu bisatu era nabigamba mu Honorable Mpuuga. Ebintu bisatu mu revolution kasita mu bireeta. Revolution nge bakoze eki? Nge balimye one bibaddire mu Katonda. Mu revolution temba muntu wa kitiibwa. Kasa mtu ono mugati oyo wa kitiibwa takola ki? Tagambwako oyete mu mugamba koyo. Revolution nge koze eki? Revolution eberanga musiraamu nga ali ku lusenya lw'omukyere. Oli wa kitiibwa minister, oli wa kikasa osanga bakutaddeko. Tuula daira mwena mukole ki? Eyo revolution. Wakitegera. Second, revolution kasita mwagala ogabana amangu. Wakitegedde. Mwagala kufuna kibuga kya Kampala siwe kiri mukuba mundu ne muwambake e Masaka mwena ne muddawe mitweja mwengala binezita Masaka eno petrol station yange kakati gwe ogena kutwala wano kakati gwe ogena kutwala wali Kampala alya akyali wali eyo revolution ngekoze eki kati kyekirimu bano Brakamero gye bagala okubateekamu tikakati yoyo gundi ya maladda ye MP asura bulungi kati gwe futu sojo ofunirawa obadde oyagala bonna abakaba parliament n'abakibo nabonna bateeke ku combat eza ready bonna babirenga ku street ekyokubiri ekyokusatu revolution ebeerako ne kamanda abaduumira gwe baduumira kasobola niko kutunula mu lusenya lwa mukama wo yalidde atya ngaalidde ebifi bingi fenga tatuwadde bijanjalo revolution giveemu kaisagala tudire bana aba NUP naddala basoja bavubuka batokanuka nkimalizeyo tubasiriwaze nti mutandike n'okulingizaako mu lusenya lwa Kyagulanyi yali abulungi mwe muli amutya nonsense Museveni yali akyekimu n'amagye ga UPDF gote gali abijanjalo aba polisi bali abijanjalo Museveni ali abijanjalo oba minister emotoka nabbanja mwatambulira oswe wawane jini mwatambulira kakati ibi bintu bya kijega abaana mubaleke tubalungamye buki bulungamya ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga Uganda oluusi bikwasa ennaku ne bikaabya amaziga eri abo abagenda maaso n'okubeera nga tutunuulira ensonga ne tuziraba n'ekyo tuyinza okubeera nga tubagamba banywanyi tusabire nnyo eggwanga lyaffe naddala mu mbeera ey'akati yabaga embeera ng'eno gye bagenda maaso n'okubeera nga oba oli awo bayitamu banywanyi munzikirize mbasabe n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu ayagala amawulire ga entertainment genda ku mukutu ogumanyikiddwa nga the entertainment hub ojjagera maaso n'okubeera nga ate ofuna amawulire ago hub kiri HUB ojjaba nga ate yofuna ensonga nga bazigenda maaso n'okubeera nga zitambula yenzeddeni tusinkane nga Mungu akkiriza beyond the newsroom gwe mukutu kwoli video jimpereka like munywanyi osubscribinge ate sharingireko ne munagere maaso n'okubeera nga ate hagifuna we meet ate embuuzi endala mpitirivu z'enkyagenda mu maaso n'okubeera nga nkolako ate era nga nkuleetera Beyond the newsroom, where untold story is revealed.